السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. amatenda amanjivu ga Allah omulezi w'ebitonde, tusaba ebyengera n'emirembe bidde eri nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Oluvannyuma muganda wange gwandaba namira omwoyo gwange n'ogw'okutya Allah tabaraka wa taala n'okuyitiriza okwagala nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Oyo yalafubana yetakabana n'akola buli kyonna ekisoboka okubeera nga nze naawe tubeera abasiraamu abannamaddala. Muganda wange andaba mu kiseera kino nga tweyongerayo n'ebyafaayo bya nabbi sallallahu alaihi wasallama byetuze tulaba ebbanga lyonna eriise. Olwaleero insha Allah tulina omuto omupya guyitibwa amul huzn, omwaka ogw'ennaku. Nga bwe twakiraba mu biseera ebyasooka nti abawalabu nga kalenda tennajja nga gye tulimu essaawa eno eya 1447, nga kalenda eyo tennatandika, yatandika ku mulembe gwa Umar radiyallahu anhu. Ebintu ebyenjawulo ebyenkizo babituumanga emyaka nga kwe bajjukira nti omwaka guli, okugeza omwaka nabbi sallallahu alaihi wasallama gwe yazaalibwamu gwayitibwanga amul fil, omwaka ogw'enjovu, olw'ensonga nti ejje lya Abraha ery'enjovu lwe lyali lumbye Makka okumenya Kaaba. Ate omwaka nabbi sallallahu alaihi wasallama gwe yatumwa ne guyitibwa amul bi'itha, omwaka ogw'okutumwa. Bwe gityo tulina amul ramada ogwali ogw'enjala kakutiya, nawe kityo waliwo amul huzn, omwaka ogw'ennaku. Lwaki gwayitibwa omwaka ogw'ennaku? Olw'ensonga nti nabbi sallallahu alaihi wasallama omwaka ogwo yafiirirwamu abaagalwa be ababiri banfanfe, nga ye taata w'omuto Abu Talib ne mukyala we Khadija radiyallahu anha. Ani yasooka okufa? Taata wa nabbi sallallahu alaihi wasallam omuto Abu Talib yasooka okufa mu mwaka ogw'ekkumi okuva ku kutumwa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallama, nga bannabyafaayo batugamba nti yafa mu mwezi ogwa Rajab, abalala ne bagamba nti yafa mu mwezi ogwa Ramadhani mu mwaka ogw'ekkumi. Taata wa nabbi sallallahu alaihi wasallama oyo yayamba nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallama mu kubeera nga amulwanirira Abakuraishi obutamutuusaako obuzibu bwonna, obutamunyigiriza, n'abeera nga amubeererawo nnyo sallallahu alaihi wasallama. Naye ekyennaku oba ekyembi, omwami oyo Abu Talibi yagaana okusiramuka. Yajja nabbi sallallahu alaihi wasallama wala nga nabbi akyali mwana muto, oluvannyuma lw'okufa kwa jjajja wa nabbi Abdul Muttalibi eyamumulamira nti talabirira omwana wa muganda wo ono, n'abeera ng'akulira mu mikono gya Abu Talibi. Era kyova olaba mu byafaayo nga kitulaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallama naye bwe yakola amaka yamuggyako omwana, yamuggyako Ali. Bakiyita raddul jamil, okuzzayo ekirungi. Omuntu kyakkoledde naye n'omukolerayo ekirungi. Yamuggyako omwana ayitibwa Ali radiyallahu anhu, gwe tumanyi Ali bin Abi Talib, n'abeera nga ate Ali akulira mu nju ya nabbi sallallahu alaihi wasallama. Nawe kityo mu mwaka ogw'ekkumi Abu Talib alwala atuuka ku mbeera ey'okufa. Nabbi sallallahu alaihi wasallama agendayo ayongere okubeera nga amukoowoola, kubanga omwami oyo yali tannasiramuka, ng'ate yamubeererawo nnyo, n'amubeerawo mu Shi'abi gye babasibira ne babeereyo nga basaliddwako, tebalina kyakulya tebalina kyakunywa. Abu Talib n'abeerayo nabo ng'ate teyali musiraamu. Kale nabbi sallallahu alaihi wasallama alaba omusajja mukulu agenda kufa, agenda yamukoowoola amugamba nti qul la ilaha illa Allah, yogera ekigambo kimu kyokka kyenjagala oyogere taata muto ya ammi, gamba nti la ilaha illa Allah kalimatun uhajju laka biha inda Allah, kigambo kyokka kyenjagala mbeere nga kyenneekwasisaako okubeera nga nkuwolereza ewa Allah. Waliwo abasajja ab'omutawaana babiri, kwaliko Abu Jahal yaliwo mu kiseera ekyo, waliwo ne Abdullah ibn Umayya naye yaliwo mu kiseera ekyo, abamu ku bakulembeze b'Abakuraishi.
ne bamugamba nga bagamba Abu Talib nti atarghab an millati Abdul Muttalib, ogenda kuva ku ddiini ya jjajjaawo ya kitaawo Abdul Muttalib ogende ku ddiini eno empya ya Muhammadi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba, taata omuto, qul la ilaha illallah, gamba la ilaha illallah, teri kisinzibwa mu biro byonna ekituufu ky'okusinzibwa okuggyako Allah. Nkuwolereze n'ekyo kuba nabbi akimanyi bulungi nnyo nti omuntu atafiiridde ku la ilaha illallah Allah tagenda kumuwa jjana, Allah ajja musanyusa na muliro. Naye abasajja nga bamugamba nti atarghaba an millati Abdul Muttalib, ogenda kuva ku ddiini ya kitaawo Abdul Muttalib. Abu Talib bwe yali afa, amannya gali abiri, Abu Talib ne Abdul Muttalib. Twogera ku Abu Talib azaala khalifa owokuna Ali radiyallahu anhu. Bwe yali afa n'agamba bal ala millati Abdul Muttalib, nfiira ku ddiini ya Abdul Muttalib. Yalabanga ajja kwefeebya, okwefeebya okwo kunyigiriza bingi nnyo. Omuntu n'agaana okusiramuka, n'agaana okuyingira obulungamu nti aswala, kinaalabika kitya omusajja omukulu okukyusa eddiini n'ebirala. N'ebyo ebyali mu mutima, n'agamba nti nfiira ku ddiini ya taata wange Abdul Muttalib ey'okusinza amasanamu. Bw'atyo n'afa. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yanakuwala ng'afudde, ng'alaba talina kyazza, n'agamba la astaghfirannaka, nja kukusabiranga Allah akusonyiwe, ma lam unha anka, ebbanga linnaamala nga sigaaniddwa kubeera nga nkusabira. Allah nasizaawo aya egamba nti ma kaana linnabiyyi, tekigwanidde ku nabbi n'omulundi n'ogumu, walladhina amanu, wadde kubakkiriza, an yastaghfiru lilmushrikiina, okubeera nga basabira abo abafudde nga bagatta ku Allah n'ekintu ekirala, walaw kaanu uli qurba, newankubadde nga baluganda lwabwe bakumpi, tebasaanye tebakikolera ddala, min baadi ma tabayyana lahum annahum ashabu ljahim, ng'ate bamaze okukitegeera kibannyonnyoddwa bulungi nnyo nti bamuliro. Kale n'olwekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'omulyango ogwo ne gumugaanibwa ogw'okubeera ng'asabira omusajja oyo eyakola ebingi ennyo, yakola bye tutasobola kubeera nga tukola wadde okulinaana, naye ekintu kimu ekizito gw'omukkiriza nange kye neesimye nakyo yabeera ng'alemererwa okubeera ng'akituukako, ekigambo la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Teri kikisinga kookola ebyenkanawa naye nga tokyogedde, naye nga tokifiiriddeeko oba ofiiridde ku bubuze, kobeere ng'obadde muntu mulungi, nga gw'osinga okuyamba abantu, gw'osinga okusanyusa abantu, gw'osinga okwagalwa abantu, naye nga tofiiridde ku la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Toyina lugendo, ebyo biba bikomye. Allah tabaraka wa taala ajja kuga nti waqadimna ila ma amilu min amali, ne tuluubirira ne tudda ku mirimu gye baakola emirungi, faja'alnahu haba'an manthura, netugifuula ng'enfufu efumuuka. Bw'atyo Abu Talibi bwe yafa. Taata wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam omuto ayitibwa Al Abbas bin Abdul Muttalib, yali muganda wa Abu Talib. Yabuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ma aghnaita an ammika, toyina kyonna nga ggwe nabbi wa Allah kyoyambye ku taata w'oyo omuto? Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba, innahu lafi dahdahi min annaari, ali mu muliro ogusinga okubeera omutono. Ye muntu agenda okubeera nga ayokkebwa omuliro ogusinga okubeera omutono ennyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ayongerako n'agamba, walawulaani, singa sinze, lakana fi darki al asfari min annaar, yandibadde mu muliro ogusinga okubeera ogwa wansi, kuba yafiira ku bukafiiri. Naye ekyo kye yakolera Nabbi sallallahu alaihi wasallama kyamala okubeera nga Allah amwokya, nga ye muntu agenda okubeera nga asinga okwokyebwa omuliro omutono. Bw'atyo okufa kwe yali nnaku njereere, yali saddimaani, yali jjiji ly'amaanyi nnyo okutaasa Nabbi sallallahu alaihi wasallama okunyigirizibwa kw'Abakuraishi ku bibi bye baamukolanga, era abaafuna akawenda. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka okugamba nti Abakuraishi tebankolangako bibi nga bye bankola oluvannyuma lw'okuvaawo kwa Abu Talibi. Omwaka ogwo ogw'ekkumi guba gwakayitawo emyezi ebiri
oluvannyuma lw'okufa kwa Abu Talibi ate omwagalwa we mukyala we gwe yasookera ddala okuwasa Khadija radiyallahu anha naye naafa. Khadija radiyallahu anha kigambibwa nti yafa oluvannyuma lw'emyezi 2 ng'afudde mu mwezi ogwa Ramadani we yafiira oluvannyuma lw'okufa kwa Abu Talibi. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yayongera okubeera nga anakuwala ebyensuso okufa kwa Khadija. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba, yayogeranga ku Khadija n'agamba amanat bi, yanzikiriza hina kafara bi annas, mu kiseera abantu we baagaana okubeera nga bakkiriza ye nanzikiriza, nambeererawo nantaasa mu kiseera abantu we banjiganyizanga, nabeeranga ampa ku maali ye nembeera nga njeyambisa mu mirimu gy'okukoowoola eri Allah tabaraka wa taala. Kaali kaseera kannaku nnyo okubeera nga Khadija afudde. Nabbi namwogerako nti Allah tabaraka wa taala gwe yampaamu abaana, kubanga abaana ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama bonna yabazaala mu Khadija okujja kwa Ibrahim. Yazaalamu Abdallah ne Qasimu ne Ruqayya ne Zainabu ne Fatima ne Kulthum, bonna yabazaala mu Khadija radiyallahu anha. Mpozi Ibrahim alayhi salam mutabani wa Nabbi oyo gwe yazaala wa Mariyatu al-Qibtiyya omuzaana eyava e Misiri. Kale n'olwekyo Khadija yali wankizo nnyo. Kyova olaba nga Jibril alayhi salam yajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu n'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti Khadija ali mu kujjira n'ebyokulya, naye bw'atuuka wano muwe salaamu yange, omuga nti ne Allah muwadde salaamu. Allah yamuwa salaamu okuva mu ggulu. Byebyo ebyenkizo ebiri ebya Khadija. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamwagalanga nnyo wadde nga avuddewo, era yasalanga embuzi n'abeeranga aweerezaako mikwano gya Khadija radiyallahu anha, era yamwogerangako nnyo ebiseera bingi Khadija radiyallahu anha. Bw'atyo abaagalwa abo ababiri bwe baafa mu mwaka ogw'ekkumi, Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abeeranga anakuwala olw'okufa kwabwe. Abakuraishi baatuuka nga tebalaba abaziiza kubeera nga banyigiriza Nabbi sallallahu alaihi wasallama, kubeera nga bamutuusaako ebibi, nga bataasa abo ababiri ab'oku nsi bavuddewo. Baatandika okubeera nga oli akwata enfuufu nagiwa ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama, omu ku bawalabe n'atandika okumusiimulako naye nga bw'akaaba. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba tokaaba, Allah tabaraka wa taala ajja kuntaasa ku bantu abo kubanga yabamalira. Allah tabaraka wa taala yamalira, kafa bihi nasira, ye mutaasa wa Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Obwo bwali buntu butono nnyo ku muntu nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama okubeera nga bumutuukako, kubanga bannabbi be basinga okubeera nga bagumiikiriza, be basinga okubeera nga bagezesebwa. Oluvannyuma lw'ebbanga nga Khadija amaze okufa ne taata wa Nabbi sallallahu alaihi wasallama omuto Abu Talibi naye afudde, Khadija yafa mwezi gwali gwa Ramadani, ate mwezi ogwa Shawwal Nabbi sallallahu alaihi wasallama yawasa. Tukimanyi bulungi nnyo nti Khadija teyamugattako mukyala mulala yenna, naye oluvannyuma lwa Khadija okufa Nabbi sallallahu alaihi wasallama yawasa omukyala ayitibwa Sauda bintu Zama. Oyo nno nga Sauda y'omu ku bantu abaasooka okusiramuka n'asenguka n'agenda e Habasha ng'ali wamu n'omwami we ayitibwa Sakran bin Amru. Oluvannyuma bwe baakomawo mu kibuga Makka, Sakran bin Amru yabeera ng'afa. Sakran bin Amru bwe yabeera ng'afa, mu kiseera ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga talina mukyala, yeyogereza Sauda binti Zama radiyallahu anha, era n'abeera nga amuwasa. Nga wayiseewo akabanga, Nabbi sallallahu alaihi wasallama nabwe kityo yayogereza Aisha radiyallahu anha, muwala wa Abubakar radiyallahu anhu, n'abeeranga naye amuwasa. Aisha radiyallahu anha mu kiseera Nabbi sallallahu alaihi wasallama we yamwogereza n'amusaba ewa taata we Abubakar, Aisha yina emyaka 6.
nabbi sallallahu alaihi wasallama yabeera nga amuweebwa naye natabeera naye mu nsonga za bufumbo okutuusa okusenguka nagenda mu kibuga Madina natuuka okubeera naye nga Aisha radhiyallahu anha awezezza emyaka 9. mu bufunze byebyo nabbi sallallahu alaihi wasallama embeera gye yayitamu mu kaseera ako. insha allah byetwejjukanyiza olunaku olwaleero. saba allah tabaraka wataala atugase nabyo. saba allah tabaraka wataala an yarzuqana atugabirire hubba nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, atugabirire okwagala nabbi we sallallahu alaihi wasallama. saba allah tukuume atuwe obusiraamu n'obukkiriza obwannamaddala. wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.